Lubadde lunaku olwokutaano ng'ekibiina kya NRM kisunsula bagenda okukikwatira bendera ku bifo ebyenjawulo okuli ne paalamenti. Okusinziira ku bakulembeze era abakulira ebyokulonda wali ekyaddondo ku kitebe kya NRM eky'ebyokulonda, abantu abasoba mu 1,000 be baakasunsulwa nga balindiridde okwetaba mu kamyufu. Of the about 560 something positions, it's for MPs and LC5 chairpersons. We have got more than 2,000 candidates, and it shows the magnitude of the competition, and that is how you see everybody coming to put this paper. And it shows that every constituency and every district, we don't have only one candidate, we have more than 2. Okukakasibwa olwaleero kwe kubadde ne minisita omubeezi ow'amawulire n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga, ono nga kati ayagala kukiikirira bantu ba Bukonzo West era ng'agamba nti ekitundu kino kibadde kisigalidde nnyo mu bintu ebyenjawulo okuli enguudo, ebyobulamu n'ebirala. You can't finish anything. So why in your lifetime? You must continue adding on. So if someone says, what did you accomplish? You only accomplish what brought you here when you die. But all through your life, you must continue to add on something. Secondly, it's my first time to contest for Bukonzo County West because 2011 urgent issue that I think we address is the national health insurance policy. If that policy can be passed, then the older persons would really have an easier time managing their health. So if they entrust me, that is one of the things I will push for and lobby until that health insurance policy is passed. Secondly, the issue of income. One must have ready money to be able to get at the else, to be attended to quickly. Okumala emirimu gyange ginatandika era nga abantu bange abakoli county north bategeeza nti omuntu omutuufu w'okulonda ku kamyufu ka NRM nibaka omuntu amaze okugonza Kampala nga sawa lino mu NRM e Kampala ndi muntu omunwevu mu parliament nga ndi ku ground ndi kwira okola emirimu gyammwe mingi ino gye mu manda mingi ino gye twatandika amasanyalaze agakaali okutuuka mu byalo munamu nagatuuke. I've managed to represent you, I've managed to lobby for my district, I've managed to advocate for so many programs on the floor of Parliament, like Soga University, which is now a done deal. We are still advocating for the central market, the modern central market. We are still advocating to elevate our general hospital, Igangana Kavle Hospital. Kabyanga agamba nti omulimu omulala gw'ayagala okukolera abantu b'ekitundu kino singa bano bamulonze kwe kulaba nga wabeerawo okutabagana n'enkolagana wakati w'abakulembeze ab'oludda olwa Uganda ne Congo olwo ebyobusuubuzi biryoke bitambule bulungi mu kitundu. They have now constructed the roads from the border up to inside Congo. So now the Eastern Congo will be accessible, and therefore we should utilize that just to ensure we do business. And we are also lucky now. The president of Congo working with the president of Uganda, they accepted to have a joint force, UPDF and FADC. It belongs to the people of Lango and belongs to the people of Lera City. And it doesn't belong to UPC. And I would like to state that as an NRM party primary representative, I am contesting one to bring development home. Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang naye asunsuddwa era ng'ono agamba nti abantu ba Angaria mu county mu disitulikiti ey'e Katakwi bwe banaaba mwesize ne bamulonda okubakiikira mu paalamenti agenda kulaba ng'atumbula ebitone by'abaana ebifumbekedde mu kitundu kino era ng'asuubira nti kye kimu ku ebyo ebigenda okukikulaakulanya. Being here is not by accident, being here is by conviction. And for that reason, I am an ardent supporter and believer of the NRM, and I've worked for it for the last 18 years, right from the time when I was a student. And I want to confirm that I am representing Area.
kwe kunyweza ekirime eky'emmwanyi. Ekirime kino eky'emmwanyi mu Uganda kye kitukolera ebisinga. And with his guidance, our emphasis this time round is going to be on wealth creation. Wealth creation, we are doing so to improve the livelihoods of our Ugandans. Abakulembeze bangi tubagayira ekifo ekyo ayeze kibakolere bantu. Obukulu ekibuga kirina okubeera n'amataala nga gaaka wonna okuva ennakawo okutuuka ekyanja amataala gagenda. Kaji okwesimbawo ku kaadi ya NRM. Era omulimu oguwire bamaze okunominatinga kale esaawa dino tuli kujja mu lwokaano. Ebintu bingi nga nze omubaka abaireyo yetuusiza ku bantu ba diobrik. So when I'm voted in, I want to work with the government to change the mindset of my people, especially on cattle wrestling. You know, we want to change their mindset. For example, now like them, they believe in cattle wrestling. School. And many youths are now on the street. So I think it's up to me to come up now and see that I lobby for every young person in Tororo to get a job. We have the standard railway gauge. We have the TCI, that's Tororo Cement. We have Dong Song Energy Group. We also have the Simba Cement and Ima Cement. And there's so many minerals. We have the steel works in Tororo. How many youths are coming from? Mu ggandalo lya sabbiiti eno abakulembeze bagenda kuba beekenneenya egimu ku misango gye balina kosa okwekenneenya empapula zaabo abatannasunsula n'abasunsuddwa era balyoke baddemu omulimu gw'okusunsula ku lunaku lwa bbalaza. Kibalizi John, Kato Dennis, Beek Television.